kubanga omusangaji gwaliko gwa defilement bakuleeta mu kkooti luvannyuma lwa myezi 6 so tukyali mu nnaku nnungi nnyo era nze sirina kutya kwonna nti ajja kuddizibwa wano ku Monday ate bw'anaddizibwa okusinziira ku fayiro eyavudde ku kkooti ento ebwebajja eraga nti agitalina musango gwe yakola so abalamuzi bali mu kwetegereza fayiro ye era nga ndi mugumu nti ajja kuweebwa beyiro ave ku kkooti adde ewaka awozenga ava waka nga bajja mu kkooti nezo ensonga 3 zenjagala okuwa abantu bategeere omanye abantu video interview Hajati gye yakola bwe yafuluma abantu bangi abawaaza amatu abantu baffe njagala mufunemuko ku security emitwe gyammwe mufune intelligence buli muntu ateekwa okubanga mutendekeko buli muntu oteekwa okubanga onoonyereza ku nsonga bweyogera tomalaga kiwala nga bweyimiridde omukyalo ono bwe yavaayo najja akola interview n'omukyala Kalibala yagamba nti omwana we abadde asula ku ddeeka ya 3 waggulu nga omusajja we alinnya n'agenda waggulu ku ddeeka ekyo n'eŋŋamba tekisoboka tolina bw'oyinza kuyita ku baana bano 3 n'ogenda ku ddeeka eyokusatu esembayo nga bana bana tebawulidde eyo nsonga nkulu nnyo ekyokubiri nti omwana alina emyaka 14 aji yamurepinga n'amwonoona teri mwana gwoyinza kukwata nga myaka 14 n'atakuba ndu n'atakaba n'atalekana nga wansi waliwo abawulira singa yali amuleka mu nnyumba nga basulamu babiri bokka bino bibeerawo yasiga nti abasajja tebakwata baana abasajja bakwata abaana bato naye nga mu nnyumba mulimu abantu babiri mwekka mama oyo yagenze mulumbe mama oyo yagenda yanoba kati ng'oliwo n'akaana waka ka myaka 15 oba 14 osobola okukozesa kino kyonna kubanga ne bekaleka nti wali akataasa naye nga banne bali ku butandu obwa wansi ne musenge taliimu yekka gwe nyawo osigadde mbuliri bwo omuntu najja nakozesa omwana n'asirika oyo mwana nga yali mugumu nnyo ng'anaaba nkazi kitale kati njagala kutegeeza teri mwana yenna ayinza kusigala ng'asiiya busiiya ng'omusajja amwebaseeko ku myaka 14 kubanga oyinza okuwasa omukazi nga wa myaka 18 myaka 22 ng'ayina embuzi ye ogimuggyako lutalo kyova olabanga mu Buganda basenga bamusindikira nkagende n'omwana omuwala ate nga bazze bakimuteekamu nti ogenda kufumbirwa gyolaga kino kyekikolwayo jjajjawe n'amubuulira sengawe n'amubuulira banyina ne bamugumya n'ebintu ne babeeta mu kirala ne bamugamba ebintu tubire nagamba mubirye nga kyagenda kakimanyi nti agenda kufaya naye n'aguma you get a point naye n'atuuka mu bufumbo n'agamba nti nedda abawala abamu bamala ne weeks 2 nga omusajja tannaba kwebaka naye weeks 2 ng'omusajja yamuwasa weeks ziwera 2 ng'omusajja yamuwasa tannaba kwebaka naye ng'omwana alwana mpaka sengawe lwamukwata n'abanga amala ensonga eyamuleese mu bufumbo you get a point kikalubo kigumu nnyo at 14 years you cannot be silent ng'omuntu akuyuzayuza because omusajja w'emyaka 45 okwebaka n'omwana w'emyaka 14 aba ayuzayuza muyuzeyuze kateri mwana ayinza kugumiikiriza ekyo n'abeera nga afiira muri kimugunyu tekisoboka n'enkeera watasobola kutambula naye ensonga yakubiri gye mage nti omwana tasobola kugumiikiriza kumutuusaako ekyo ng'asirise nga tewali awulira ekyokusatu nga kikulu nnyo Hajati agamba Kalibala nti Luthi munnange olw'omwana wange namuyise n'ava ku ssomero namugamba kumawawaka naye Luthi nagenza ogamba omwana wange nti jjamu empale omwana bwe yajjamu empale okusitamanga n'abaana b'omwana wange Luthi buli mukazi yatema amaziga nesaakaaba buli mukazi yakaaba buli muntu yatya nze saatya kubanga nakyo nakyo kyabuya era kyabujega tosobola kuŋŋamba nti omwana omuyise kuva ku ssomero ng'ali ku ssomero awandiika bitabo bye akola waka we ali mu kubaka mupiira gwe n'omugamba nadda ewaka n'omugamba jjamu empalo sitame nolaba nga nabana omwana yayonooneka omwana ayonoonese nabaana ekyajja ti yali alina kukyogera ng'omwana ali mu ddwaliro emulago bamuwadde ekitanda buli muntu ategeera bino ebintu byangunyu muli omwebuuza aji yali aji teyali this is very simple omwana gwe bayuzizza ku myaka egyo nga nabaana aleenya yenna bana omwana abeerawo kungulu alinganga wambuzi tasobola naye katukwale kale kyali ekyo gyandibadde omwana ali mulago ku kitanda aja tunalyoka ajja akola settlement eno kino omwana wange ali mulago ku kitanda bali mu kumujjanjaba naye omwana gwoyise ku ssomero ng'abaka mupiira gwabuuka n'ogamba ti nabaana aba atambula atya that was a lie nolwekyo zino ensonga nkulu nnyo abantu bazitegeere ensonga esembayo waliwo amawulire agatambula nti waliwo famire ku Entebbe Road eyina omwana omulenzi eyali boyfriend w'omwana ono mbu ng'agamba nti Hajati yakwata omulenzi ono ng'ayagala muwala we era n'alumba famire eno n'agiteeka ku kikaliriro n'alekisaba $2 million ensonga bazimale kubanga n'oli omwana muto
kati ekyo nakyo ndi mukukinoonya naatera okituuka wenkyagala nkinoonya naatera okukituuka wenkyagala n'abajjako miliyoni 2 tebazimuwa cash bajanga bamwako bitundu ekyo nakyo nkinoonyereza nkirina nkinoonya nina wentuuse ku kyo njagala nkizola ekyo kubanga tunoonya omwana ono abasawo baamukebera ensambi ya polisi nga takyali virgin kitegeeza nti she lost her virginity naye yagirostingirawa wetwagala okumanya singa kya tukisanga nga ddala waliwo amawulire agakakasa nti nno waliwo omuntu eyayonoona omwana ono ajja tinakimanyako natabuli ya polisi tujja kumuggulako omusango kuba ajja kuba yeekobana n'omuntu eyayonoona omwana we yogera point nolwekyo twagala abantu babeere bakkakkamu tewali muntu ayinza kukwata mwana mu nnyumba nga mwosula nga naye basula nga tewali ategedde naye zimawulire ensonga zange zibamutuwala muzitegere bulungi nti ajja ti likodi ye ekyo nakyo kikulu mu kitwale omuntu yenna aba agenda kutambula mu abaana abatambula okugenda mu mawanga gano agebe lumbadde mu kiraba naddala wano mu Middle East nga bagamba twagala ebbaluwa ya Interpol ebbaluwa ya Interpol etegeeza ki kyekikuŋŋaanyiza abantu bano bonna twakalikodiyo gwani obadde woyisa otya olinayo omusango omunene gwali okozeeko ajja ati ebbaluwa ya Interpol y'enfu ewunya erimu emisango mingi nnyo that's why everybody has gathered here kubanga bwe yagenda ku Interpol ebintu bwe tugenda ku Interpol kebera kubanga Interpol ebeera erina fayiro za buli muntu kati ajja ati buli muntu agenza ayeta fayiro ye nga bwesa ku mmeeza tayinza kugiwako mu Lusiramu kiruga tayinza kugiwako hadithi byonna byayogera byakulimba okuva gy'abadde atambuliza obulamu bwe obufumbo bwabaddemu okusooka ne waali kaakati ng'ebyajja ti byonna si mazima toyinza kumuggyako nsonga gy'oyinza kugamba nti esibya omuntu yes naye twagala kwebaza nnyo abamawulire mwenna wala omulimu gwe mukoze amanje gange nze kansala Abdukali mu Lukonda ndi mu kibuga wakati Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties z'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedo funa musajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 Okay, omusango gukyagenda maaso wetwogerera olunaku olwalero ng'ennaku z'omwezi 18 Haji Ali Mwizera olwalero bamumye bail era nga wetwogerera bamusindise ku nnaku z'omwezi nga 25 ez'omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa November. Nalongo omusango gugenze gutya? Omusango bawogedde mu Luzungu ne bagamba bongeddeyo nga 25 era tujja kudda nga 25 tuwulirize nze ndowooza kkooti enoonyereza okuleeta omutuufu ani yakozesa omwana nze ndowooza kyeri mukolako nze sivuma bantu wali okudde nga nvuma gutambudde gutya sofa bayogedde Luzungu sirutegeereddeewo naye bwe abadde annanye n'aŋŋamba nti bagambye bongeddeyo nga 25 era tusuubira nga 25 nti bakola kunoonyereza kuleeta ekizakitire ekituufu kye bali mugezaako kukola ki okukola abantu babeere bakkakkamu abantu balekerawo okuvuma n'abantu okitegeera kubanga guno omusango tetuguli mu kulaba ani asinga okuvuma ani asinga okuyomba zino ensonga zirimu kulaba omwana ani yamukozesa okitegeera kyokka kuba abasajja bakuba bagamba abakazi abazadde tukyabaagala abalala bagamba situkyabawasa
ate tekijjaawo nti nno omwana bamukola ki tujja kulwana nnyo tuzuule ani omutuufu eyakwata omwana njagala mutukkiriziganye kyenzikiriziganya namwe gye simanyi kuyomba nzikiriziganya nti omwana alina eyamwebakako kati era mukkanye ne kkooti kyesazeewo tyeri mu kunoonyereza era yegenda omuwa beyiro okusinziira ku byeri mukukola ki mu kunoonyereza nga ffe abaami tulina obuzibu bwetusiŋŋaanye kati ng'olwo naalongo omulaba oyinza okubaana nawe wafumbirwa n'abaana bo nkugereza ng'ofumbiddwa n'abaana bo ne babakwagaza okiwulira otya nga mwanyo kiba kibi tetugaanyi bu mwana tebamwagalanga naye nga si agi si yakola ki era gyalamba kakase guno omukolo omusango gwa gugenda gobya nnyo abasajja abakazi sookera ddala ndalamba kakase aja ati amanye ekituufu omanyi nabbi muhammadi bw'omwogerako yawanika omukono asaba kulaani egera mulaga ekituufu nabbi muhammadi ajja mulaga era aja basaba ekintu kimu teri ayinza kukakkana kale mukama wange tweyanjulireko amanya yenze kansala waswa kiikirira nansala municipality mu nansala municipality ndi wano ku lwa agi mutabali wa mukwano gwaffe wedikota bamenya fiito naye kyetusaba waliwo omukyala gwe bakutte gyo byangu waliwo omukyala arrestingiddwa ono nga ensonga emukwasiza yakubeera nti oba oli awo agezezzaako kooti okubanga anyomola ebiragiro byayo ebikolebwa wano wabweru so mu kaseera kano tugenda maaso n'okubanga twogerera agezezzaako okuba nti agaana okugondera ebiragiro okwosaako n'okuba nti avuma nga bwe kigenda maaso n'okubanga kigambibwa omusama eyeyerusa avumye abantu ng'avuma kanso wa haji amukubye ebigambo byosobola okuyisa mukama obudde buno naye ng'amuwemula awo ebigambo byosobola okubyogera bamukutte bamutedde kati munda isoke akapande just kapande okay so waliwo arrests ezikoleddwa banaye always tubakubiriza okuba nti nga mugondera amateeka timu nisha simanyi timu nisha tuwemula avudde ku mulamwa gwa aji yagambye ajidde ku timu nisha kati atwe twali oze ku timu nisha ina kuwemula buwemuzi bantu oba yagala songa zazi twale ebwerezo okuwemula fe twaze kukulwanira aji twavudde wala abamu kale yemu ku mbeera egenda maaso kooti abayomba nga bayitiridde kiki ekibaddewo nze muganda wange kyendeyo wano sasagge sigendangako mu kooti nendaba kooti bweti kooti yaleero ensanyusiza ate awamu ensobedde waliwo abalwana abamu babasiseeko wiigi abalala bona bali mu waliwo omuva bulaayo oyo omweru bamusiseeko wiigi naye katusooke tulabe ekyekigenda mu maaso naalongo yagenda mu maaso n'okubanga atambula aja timwali uyo twagalala akakai naye ngenda kuba namukasa tayinza kunvuma bunsanyuse nga yabunsinga ensonga ya namukasa mugibeeko nnyo kubanga kenkwata ku namukasa kale namukasa kale tugende wano waliwo ate gwe batomera bana kooti ya leero ebadde etya kooti ya leero bajja batomera eyawanga bamukusanga ate ye musibe kinakyo ino kiyiga eyakola atya eyawaaba watuukira okubeera ng'aleetebwa n'akukusibwanga musibe ate ng'omusibe ate bamuleetanga gwe ata eyawaaba oba ntegeerekeka omusango guno guli vice versa bwe baleeta haji is free and people are willing to be with him waving naye ajja tizuula bamukukusa bukukusa bamuyisa mu manju katubadde mu kkooti tugenza okulanga bamuleesa abantu nga 8 baleesa omuntu ki naye yawaaba ogwo omusango guba gukolaga ki gwe tosobola kufuna amagezi kutegeera nti ono alina kyayisaawo bw'oba ogulaba ogulabira mu ango ki aji bamuwaayiriza nze ekisooka aji mumanyi nze nkuze ndikaana akato ku kitundu emutundwe nga aji mumanyi ku masidi mawuya we tusaalira byonna byakolawo byonna mbimanyi kati zuulo ono ayina byayagala haji byatannakola ki ate sikakasa nti anaabimuwa kubanga kati yakyeyononedde tusooke twogeza amazima n'olinnyo akatanda akasooka n'olinnyo akokubiri n'olinnyo akokusatu
n'otandika emikolo egyo abawansi ne batawulira n'omukyala n'atawulira. It is high time tulwanyire boy child, to raising a boy child avemu omusajja omutuufu ow'enkya. A boy child has been left out. Bino bye tuyitamu leero. Ne kooti zaffe zikandaaliriza oluusi ne tubeera n'obulumi. Sijjagana procedure gye bayitamu. Omulamuzi leero tabaddeewo. Kituufu naye era sikinenya naye kyengezaako okugamba nti okusinziira okuva omusango guno we gwagwa mu matu g'abantu n'okujja nga bagulondoola okulaba bwe gutuuse Haji bandibadde bamutadda. Simanyi lwaki baba kyamukandiriza lino lyonna ebbanga. Ne bamukebera ne bajjako semenzize ne baleeta enkumbi byonna babikebedde. Kakati simanyi lwaki baba kyakandiriza. Kati awo ngambira nti oluusi bayinza okuba bakosa parties mmeka. Bakosa ffe abagoberera omusango guno n'abamanyi Haji ne Haji mwennyini naye bakola ki? Bamukosa. So nja kusaba kooti tukozese ku bwange ebiseera ebisinga naddala nga obujulizi buno bweyoleka. Naye this time round mbadde nsaba buli musajja ali wano, buli mukazi ali wano, it is a high time tukyuse obuufu okuva ku girl child tudde ku boy child. Kuba buli kaseera girl child boy child no buli kaseera girl child favors zonna ziri ku mwana muwala. Buli kaseera ne mu kumakinga ebibuuzo alina extra marks zaafuna kubanga mwana muki naye ate tagenda kwewasa. Akati agenda kuwasibwa omusajja atali mentored well amaka gaffe. Kino kigatteko bana abakyala zuula kye yakoze. Abakyala bangi ababonaabona ku lw'emitima gyabwe naye ng'abaami tebabonyabonya bakyala bo nti baagala wabula balaba ekituuse waagimwizera kiyinza okutuuka ewange nange kankole ki kaneetegula ekibabu ng'obudde bukyali. Abagenda maaso n'okuba nga mutulaba ku Mukutu Viki Exclusive ensonga za kooti zikyagendera ddala mu maaso. So omusango gwogezeddwayo bagobye sister wange olw'okuba nga balabyaga amawulire. Sister wange abadde singa w'amazzi w'omusajja naye bamugobye olw'ensonga nti zuula yaleeta ebintu ebyo ng'ate byakiyaaye. So sister wabadde yafumbirwawo yafumbirweyo munansana naye olw'ebino ebigendedde mawulire because of zuula okuwayirizanga abasajja n'abateganga abaana kyekyavuddemu. sister yawagira omusango gwa Haji. Ayinza okuba yawagira ng'ali ku sayidi ya zuula awo simanyi kuba ogwakawala ogwakalenzi n'otaguwuliriza. Tutuyitiremu kyatandika kitya? Nze kyenyinza okugamba sister kye yakunnyonnyodde yaŋŋambye nti omwami we yawulidde nti omusajja oli bagenda namusalira gwa kalabba gwe bamuteekako omusango nga bamutega abaana omwana omusajja kwe kwekyanga n'agamba ogira okola ki ogira osibamu ebibyo. So kyetwetaaga kati ffe nga ffe twetaaga obwenkanya mu musango guno abasajja naffe tubulirizibweko. Okitegeera tubulirizibweko ffe ng'abantu abasajja naffe tubeere bantu. Abakazi balina feva nene nnyo bo be bawulira. Twagala abantu bangi babasibidde eruzira because of guno omusango bwe guti. So twagala naffe tuwulizibweko ng'abasajja kuba abantu baffe babonaabona mu kkomera. Yes, bye byange. Okay. Kale tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako embeera egenda maaso wano ku High Court era nga nyongera okukujjukiza nti Haji taweereddwa beera olwaleero olw'ensonga omulamuzi ali ku musango gwe oba omusango gwabwe wano mu kooti olunaku olwaleero. Viki Exclusive mugamba mutya mbayingiridde bujjo sineegomba okujjako ku channel yo munna teteesaako obuteesa kati naye nga mwebale kuwagira mwebale kugoberera musango gwa Haji. Bulijjo mbadde mbiranga sijja nnyo naye omutima gwanumye nga naye leero kanumye. Ndi munnamawulire nze Rachel Namusoke ndi ku Lumpe Media UG, TikTok, YouTube, Instagram, everywhere. Lumpe Media UG teri mulala. Omusango gutambulira leero ojite. Leero nyongobeddemukko nali njagala nali sagala kujja nnyo mu kintu kino nkaabenga maziga. You know I'm so emotion. Akantu katono nnyo ne bwe ndabanga gundi akaaba. Kati kimpisiza bubi nnyo. Ngandaba Haji ate bamwongera ate nga twadde tusuubira bail. Okitegeera. So kanali kusaidia Zuura naye genda okulaba muno ebonobeera kusaidia Zuura abantu bajaga noono muyaye mufere muzibu naye oluusi nga tomanyi oba oluusi lwaki Zuura akola bw'atyo naye ng'okusingira ddala
omuntu ajja kuwoza nnyo ng'ali munda twagala omwami oyo afulume wuuyo n'ennyama eweddeko okitegeera mutandise ofunamu omutima ogusaasiramu ebamada of course leka tusaasire oli musajja ate tuzadde abalenzi ate ffe bannakazadde enkya kijja kubeera ku mwana wange zuura azadde naye tamanyi nti nno ali mu kwonoonera ggwanga maliriza mukama wange n'oludini ntege maneja w'ensi yonna mukama wange Equity for Men. Equity for Men, yes. Nkulamusizaako mugobya wano Lilian Fair t-shirt bazingobeza wanyisebo ndi bulungi ogamba bangambye mbu zireeta kale ziraga oludda nenze siri mulamuzi just ndi muntu alina movement egamba abasajja bafune ku bwenkanya kati bwe ngamba Equity for Men simanyi lwaki gwogamba nti kikyamu kugamba ensene yali gundi yawubisibwa nti omusajja bw'afuna obwenkanya kikyamu era olabye abakyala abeetunda babadde wano nga bakaayana tolabye bano babadde bayomba n'abantu bazze era nazuula olina ekizibu zuula era zze n'abantu obalabye nga bavudde obawuwa bavudde namuloogi babadde era babiri gw'olabyewo baliwo gw'olabye bakuba abantu bavuma abantu bameka wano tebamukutte bamuwadde just protection bamuya era nange mbadde nkisuubira ekyo nti kye balina okukola kumugjawo abeere wali afune kugabeere protected from abantu bano kuba bano abantu abali eno balina obulumi kati bwe balaba omuntu yenna awagira alumya abalala bavaayo ekyo kyolaba abantu kye bakola balina bulumi omukyalo omulabye yavudde enakivaale ng'agamba omwami we yamugobeza abaana naawe ojja kunfuukira zuula yoyo yavudde nakivaale n'agenda enansana okusula ewa sisita we ajja alabe ku zuula ne naalongo kitona abawagira abakazi abakozi b'ebikolobero so ffe nga banudi ne tugamba nti katube tukole Equity for Men obwenkanya eri abasajja ne tugamba nti abasajja bakole ebikolobero tubawolereze lwe bawaayiriziddwa ne bw'aba afunye omusango bamuwe obwenkanya obusaanidde so si kusalira misango ku emotions poliisi kusiba basajja watali nsonga olw'okuba oli musajja ye point yaffe gye tulina gutambudde gutya olwaleero omulamuzi abadde alina okugutuulamu asangiddwa ali busy ng'ali occupied ate n'atumalira yantugaye tetujja n'abawadde nga 25 obumandejja abalamuzi bakambwe era na 5 agyongerayo n'abaga kakati erere ekiriwo gunaava mu 25 awo tuyingidde mwaka gujja so tunogira naye nga tuyina essuubi ku Mande inshallah omulamuzi ajja kubeerawo era kino twadde tukisuubira nti twebaddemu ne kali bayinza omumuta bayinza obutamuta kuba amateeka begakola ki begali yesebo kale neyanza mukama wange eyawandiika akatabo k'abankusera obedda bakumbuuza gutambudde gutya omusango omulamuzi abaddeewo ne chief prosecutor naye tabaddeewo kati omulamuzi azze n'atugamba twongeddeyo paka nnaku z'omwezi 25 omulamuzi alina okugubaamu wanaabanga amaliriza byabadde yakola tutegeddeko nti balina conference gye balimu abalamuzi kati era tasobodde kubaawo ne batwongezayo paka nga 25 guno omwezi ye Mande jja so tubakunga mwenna abasobola okujja mujje mubeewo wabadde wano ensasage baddewo waliwo omukazi abaddewo nga nakuli akola wano efujjo bamu ku bali abakyala abali abafeera bagenda nga bagamba mbu basista ba Haji mbu simanyi abagala kwetonda mubajjukira abakyala abasatu kati y'omu ku abo ababaddewo Haji alabikidde mu mbeera ki olwaleero mu kooti Haji mugumu kuba kimanyi ensi amazima yagala badda kati alinze bulinzi Justin mulamuzi kukoona nnyondo wali nti omusajja weeweka bbeiro awoze nga ava bweru okitegeera kyekyoka ekirindiriddwa abantu kibeetaaga okumanya ku musango guno olunaku olwaleero omusango guno ebirala obujulizi bwonna bwaleeteddwa okusinziira ku saidi ya Haji defense yaffe nga weeri ne balooya baffe balina obujulizi bwabwe obusobola obbakakasa n'okubejjeereza n'okubaweesa bbeiro kuba omulamuzi yagamba bwe bakkaanyiza defense ne prosecution bakkaanye ku ki ebigenda okutunulwamu ku ba sureties abagenda okuweeyimirira Haji bonna babadde weebalinga buli kimu weekiri passport weeziri endagamuntu weeziri nga n'abantu weebali era bakakasibwa nti bannansi senior citizens bebazika basobola okweyimirira omuntu wali ku musango we guti
byonna bibadde nga biri ready naye mulamuzi yatabaddeewo. Okay, side ene ya Hajati yo eri prepared obujulizi bwayo bonna ya present eri court. Obujulizi yabuwaayo naye era ku bumu ku bwaweebwa ne wetwali mu kooti eri omulamuzi bye yasoma nti omwana nga bagamba omwana yakwatibwa mu Gwokutaano ng'ate Haji teyaliiwo mu Gwakutaano. Omu ku bujulizi bwe bayina tebujja kubasobozesa ndowooza kuwangula musango guno okusinziira ku bwe baleeta kuba n'omulamuzi bye yasoma eri nti omwana baakakasa nti yakozesebwa naye bo gino emisango ebiseera ebisinga egiba egy'ekyama kuba teri muntu gwagenda kukwata mwana ng'alabibwako nsi yonna nti wuyo ali mu kukwata biba byakyama oli bawa balina gye beesibidde kati okukakasa ekyo obujulizi bulina kuba scientific evidence egyokakasa ekyo kati mwana baba bamutwala ne bamukebera ne bamusangamu amazzi ga Haji kiba kikakasa nti Haji yamwebakako naye wabanga yakeberebwa nga tasangibwa mu mazzi ga Haji tewaba kirala kiddako aba yejjerezebwa. Kale tweyanzege tukyayongera okuwa ensonga nga bwe zitambula wano ku kooti era nga mu kiseera kino abantu ab'enjawulo bagezaako okubanga bawa endowooza yaabwe. Waliwo ko omukyala adetainingiddwa oba ateekeddwa mu kaduukulu mu mbeera eyo ey'okubeera nti oba oliawo ajeemedde ebiragiro ebigobererwa ku kooti wano naddala. So abamu ku bakanso abali ku side ya Haji bakyagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bagoberera procedures. Council Vic exclusive, you're most welcome. So tuli basanyufu nnyo okubalaba nga mujja okulaba nga muleeta ensonga zino okuzimanyisa ensi. Ensonga zino Haji akikiridde abantu bangi nnyo. Alina omugugu gwe yeetisse gw'abantu bangi nnyo. Abamu bakazi, abamu basajja. Oyinza obeera eyo leero ne kibeera ewuwo, leero ne kibeera kwono, enkya ne kibeera ewuwo. So mubeere bagumu nnyo. Madam Jenny kantiri nnyo nsabako kana akantu kanzije kati aso kanso obadde okyatunyonnyola. Mubeere bagumu nnyo. Ffe twateekayo application yaffe eya bail nti omuntu yenna alina obuyinza okufuna okusaba bail singa abeera nga asibiddwa. Omuntu omuteeka mu bail okusaba bail kiri mu constitution yaffe y'eggwanga nti omuntu yenna aba talina musango paka nga kooti zimusingisizza. Haji talina musango nga balooya mukakasa mu kaseera kano nti Haji talina musango newankubadde kooti tennabakuprovinga Haji talina musango kuba etteeka ligamba omuntu yenna aba talina musango paka nga kooti zimaze okola ki okugusala nti alina omusango. Olwaleero abantu njagala tubatangaaze kooti nga bw'etambudde. Tutegedde nti ennaku z'omwezi 25 etambudde. Olunaku kooti esindise registrar wa kooti high court enkulu yonna his worship aze n'asoma file ne basoma file aze kola kye bayita adjournment. Adjournment oli waba nannyini musango nga taliiwo ono ajja n'akola adjournment kwani akola ki ajja n'akola adjournment ng'oli waba mugambye mu presence y'oli. So asomye kye bayita adjournment nti 25 oli ye date gye yamuwadde yagenda obeerawo. Ate n'atuwa ensonga ennungi nti bagenze mu training eriko mawiiki eno paka nga 25. Ffe nga bakanso tulaba date eyo gye batuwadde si teri wala era tujja kubeerawo wano tu proceeding ne bail. Tugenza okujja wano nga tutaddeyo okuwoza kwaffe. Tuze tutaddeyo ensaba yaffe kye bayita submissions. Bwe tuze nga tutaddeyo twateekayo submissions zaffe zezino ne tuzisavinga state. Kale ate era nayo ne state eze nga naye ekoze eki etaddeyo ezaayo. Kati tuze kwanjulira kooti nti twateekayo okusaba kwa Haji ne tuteekayo submissions nabo ne bateekayo ezaabo. Kooti ezitunuulira neewa kye bayita ruling.
eki obujulizi bwe tufunye tweyongedde ofuna ebintu ebirala mu musango guno ng'era bituyamba mu musango so era n'okudda ku mande bagamba ogukuwa ogusula gukola okudda ku mande tugenda kuba twanja ensonga zino nga era tweyongeredde ddala okuba ab'amaanyi buli lunaku olugenda lweyongera mu bintu bino tugenda tweyongera okubeera ddala ab'amaanyi so bannaye mubeere bagumu kati saidi eno eya Hajati bannamateeka be bafunye obujulizi obumala obulumika Haji nti ddala kituufu yazze omusango guno oba nabo bakyali mu kuwenja bujulizi okugenda mu kooti olina obba n'obujulizi togenda mu kooti ndi wano ne taata wa Haji olina okugenda mu kooti ng'olina obujulizi obwo bw'ogenda mu kooti bweyimirirako okusala omusango ogusiba omuntu ogumusingisa oba ogugoba awatali bujulizi tokkirizibwa kujja mu kooti nga tolina bujulizi fayiro eno bagisanctioninga Haji ne bamukomitinga tusuubira nti baalina obujulizi obujja mu kooti muno era newankubadde temukakasa nti babulina baalina obujulizi era obujulizi bwabwe part of their evidence babutusavinga empapula zaabwe ezimu tuzirina kubanga ffe balooya b'omuntu bwe oba n'obujulizi kooti ziba kooti za mazima ziba kooti za nsi ojja n'ogamba kino ne bawaako n'oli kyowaayi yensonga lwaki mwalaba eri ekajansi basoma ebintu nga bamala naye ne bamuwaako ti bino bye tukola ki ne balooya bonna ne babibawaako kati era ne buli kyoleeta mu kooti kabibe biki looya wooli aba akirina era ffe omulimu ogwaffe gwakuba bujulizi ogwammwe si gwakuleeta bujulizi eri kooti wabula mukuba bujulizi abali ku saidi ya Hajati ate tetukuba tulaba ekitali kituufu mu bujulizi obwo bwe baba bakoze eki gwe mulimu ogwaffe ojja n'ogamba nti ono yabba yakola ki oyinza okuba omusibyeko busibi kigambo nti yabba n'omupangira obujulizi buvunaanyizibwa bwa munnamateeka okuba ttooki mu bujulizi ffe tetuleeta bujulizi ffe tetwaloopa ku musango wano bano abaloopa omusango batuwa ne ku bujulizi bwe basinziirako kola ki tetwaloopa kino bwe kiti nga kooti egamba abalooya beeno neeno mukwate bano boogedde bino bwe tubikwata byonna ne tubifuna buvunaanyizibwa bwaffe okukuba obujulizi obwo ekyo mu nsi kye bayita justice singa walinga oloopa omusango buli ajja mu kooti n'aleeta omusango musibe amakomera singa gajjo singa Haji abadde talina na balooya ne gavumenti yennyini ebadde esobola omufunira looya ne mugamba jangu olabo babano bye boogera biki era naye atunulira obujulizi bamuwa obujulizi obwo n'alaba byonna statement ze mwogera biki byonna bimwogera oba bituufu kati awo kooti kwesinzira negamba oludda luno lwogedde bwe luti n'oluddawo lwogedde bwe luti obujulizi bwe butyo emisango bweyito wegibeera gwaloopye buvunaanyizibwa bwe okupuruvinga nti omuntu oyo yazza omusango kitegeeza otambula n'obujulizi bwo bwonna n'ogenda ng'obuwa balooya bangi agimwizera aweza balooya 20 awo wennyini bano bemulolaba batono buli looyo bagenda bamuwa era looya waddemba okuyimiriza omusango n'agamba basooke nange bampa obwange sinnafuna kuba buli omu aba alina obukuba mu ttooki mbuuza kanso wennyini nti Haji alina balooya abawerera ddala 20 abasinga ku mulundi guli Muhammad Nsereko Honorable bwe yalabikira mu kooti basanyuka because tiimu yamwe yali eggumidde olwaleero tukirabye nti omu ku balooya aba abakulemberamu olwaleero talabiseeko ekyo kyo tukinyonyola tutya abalabi ababadde babuuza nti Honorable Nsereko omusango ye yaguvuddeko Honorable Nsereko newe tubadde mu kooti obedda tuli naye ku Zoom ayina kati ng'omulamuzi ono wagambye nti naye ali ku training taliiwo
ne Honorable Nsereko ali Nairobi essaawa eno tali mu ggwanga naye tekigaana genda mu maaso kuba ffe balooya tuba tuzze. So weda tuli naye nga buli ekigenda mu kooti akiraba naye ng'ali mu kooti abedda ali nga looyo bedda ali mu Zoom. So tusuubira wiiki eno naye ajja aba akomyewo ajja kubeera naffe. Tweyanza nnyo kanso. Kale taata ogw'olwaleero nagwo tulabika tuguwunzise nga bwe tulindirira ennaku z'omwezi 25 lujja kubeera lunaku lwa Mande. Gwe nga taata mutabani wo omulabidde mu mbeera ki oyogeddeko ko naye kiki osobola okuba ng'owa abantu mu kaseera kano? Mu kaseera kano amannya nze Bamenya Lasito abeeridde Matugga naye kyendabye mu kooti olwaleero tuzze tuli basanyufu nga nsuubira okuddayo ne mutabani wange olunaku lwaleero nga nsuubira okuddayo ne mutabani wange naye olw'okuba nti lwaleero tekisobose tuzzeeyo nga tunyogozeemu naye tulina essuubi nti nga 25 oba oliawo omulamuzi anaatuwa obwenkanya naye nga tituwaddemuko okweraliikira okutonotono naye tuli bagumu. Haji njogeddeko naye mukakkamu mugumu aŋŋambye taata ndyoke talina buzibu tujja kugumira ensonga eyo yonna okutuuka lwe tunaatuuka nga 25 tulabe nga tugivunuka naye nga twebaza abantu bonna batubeereddewo naye tusaba ne gavumenti eteekewo ekitongole ekirwanirira abasajja eddembe ly'abasajja ebibiina ebirwanirizi by'eddembe. Abasajja bafa bafiire eyo mu mayumba obuli basula mu mmotoka basula mu ki mu sitoowa olw'ebizibu ebitali bimu. Naye tusuubira nga 25 okufuna obwenkanya. Mwadize nga muri ready okweyimirira omuntu wammwe? Nze omu kubagenda okweyimirira Haji ebiwandiiko byonna nabitaddeyo endagamuntu ebbaluwa LC. Nze kennyini ndi vice chairman ow'ekyalo lwa Dabbi Matugga. Lwekyo twaze twetetesese bulungi era ebiwandiiko byonna tubadde ready. Yes sir. Okay. Kale tweyanza so abalabi kiki kyosobola okubagamba naddala abo abali ku saidi ya mutabani wammwe? Mbasaba obutakoowa tinga 25 era bajje na bungi babeere wano na sisi w'omuntu abadde wano olwaleero bakubiseemu ebiri era tebajjanga okwo tweyanzege paka we tunaawunzika ekintu kino beebale nnyo okutubeererawo n'aba media abamawulire abantu bonna biti ebyenjawulo tweyanzege. Kale bakyagenda maaso n'okubeera nga mutulaba ku Mukutu Viki Exclusive ensonga zo zirabika nga zikyalanda okusinziira kwabo abantu abalabiseeko mu kooti olunaku olwaleero nakye babadde basuubira kirabika kyawukanidde ddala n'ekyo kye babadde bagamba nti banaddayo ne Haji. Era bangi ku bantu abo oba ab'eŋŋanda za Haji abazze mu kooti olunaku olwaleero bazze basuubira nti olwaleero bakuddayo ne Haji bakulya ekyeggulo ne Haji wabula ekitasobose kubeera nga ate oba oliawo kisoboka ng'ennaku z'omwezi 25 ensonga lwe zigenda okubeera nga ziddamu okukwasaganyizibwa mu kooti nga bwe bakutegeezezza omulamuzi tabaddeewo alina olusirika olumu lwe bagenzeemu so nga ate ne ku sayidi y'ab'amateeka omukulu atambuza ensonga oba lawyer omukulu ddala ye Muhammad Nsereko Honorable tasobodde ku appearinga mu kooti. Tutegeezeddwa nti ali mu Nairobi Kenya naye nga mu kooti etudde olunaku olwaleero abaddewo ku nkola eya tekinologiya gye bayita Zoom. So kitegeeza nti ne Nairobi gy'abadde abadde butereevu mu kooti era ensonga zonna ezigenze mu maaso olwaleero ku kooti aziwuli. Ono yesenga okay. Senga kola musisa munaku nzirike ndi wano mwana wange Numa yakwatibwa obwemaje bamukwata maze ennaku 2 tuli naye nze sengawe taata wali taneniyonga ono mugalanda waffe naye nga Haji olwo lwe twali naye ennaku z'omwezi nze erabidde era ava kundaga eyo ennyumba mukazi gyakayanira yakingamba emirundi egi buli lwentula naye aŋŋamba nyumba senga ne bwe ndifiirawo nyumba y'abaana bange abakulu. Eyo ennyumba yagizimba tandika wazimba mu mwaka gwa 12 awo gwa 12 azimba makagi naye nga ŋŋamba maka gange ago g'abaana bange abakulu
era mubuuza nti ate bulenga nti ago gange nganze jukira omukazi yagana kubeera mu baana ng'abayitako lulaya bayitako embizi taagala balera n'abba Hajja Magezi n'amumaliriza eyo ennyumba ye yeye Kajasi era Haji ye yagizimba kati ye abadde ategeka kumukolera nga ye owulidde eyo ennyumba ya maama Firidaus teekako neki buli lwembeera naye yaŋŋamba senga wadde nga ne bino tebinabaayo tanabasana mukazi oyo ng'ambulira buli kyama kyonna. Omusango nga bwe gutambudde Ssenga olunaku olwaleero mubadde muzze nga mweteeseteese okuddayo n'omwana wammwe? Nga buyinza bwa Katonda naye nga Mukama yasalawo ate bakugamba amateeka gasinga amayinja kuzitowa. Kati ffenna tuli ku bannaffe bano tebatulagira nakumulabako kuba tetwebase tusula tutudde tusula tukaaba owulidde naye Mukama yamanyi mwana affe agendera bwemagi ebyo bye yeetuyanidde yebimutta tabizibanga Haji Mupaapanyi owulidde taata yafa namugamba mwana wange tandika olime okole bizinesi zange taata mulimi wa bikajjo wa mmeta Haji abadde alima misiri gye gya bikajjo atwale wa mmeta era wa mmeta amanyiddwa owulidde yekoledde na sente ze owulidde. Tweyanziza nnyo Ssenga katusabe Allah addemu essaala zammwe Haji asobole okubanga oba oliawo ateebwa ebirowoozo by'abantu tetusobola kubimalayo n'ekikyo tukikonsidalinga mu nsonga eno. Comment section always ebeerawo nga nzigule era ffe nga Viki Exclusive tukugamba nti weeyunge buterevu mu mboozi eno ng'oyita wansi mu comment section ojja kubanga ogoberera buterevu omusango guno. Tukomawo wano ku High Court ng'ennaku z'omwezi 25 tujja kubeera lunaku lwa Monday okusobola okumanya Haji bamuwa bail oba tagenda kukkiriza tebagenda kukkiriza kusaba kwa kweyimirira kwe. Amateeka gagobererwa n'obukwakulizo bannamateeka weebali okusinziira ku njuyi zombi. Obujulizi baabuleeta dda because teri musango gujja mu kooti nga gulina obujulizi obubulako. So wetulindiridde mu kaseera kano weewali wennyini ng'omusango guno gutandika okubanga guwozesebwa. Atulaba okutangaaza omusango tegunnaba kubanga gutandika okuwozesebwa mu kooti naye mu kiseera kino tukyasaba busabi kulaba nga Hajati tukyasaba ku side ya Hajati ekakasa nti omusibe ayigira akyakuumibwa. So tukyasaba ku side ya Haji omusibe agirenga ava waka ateebwa so ajanaava okubanga awozesebwa oba nga awoza omusango gwe mpaka lwe gunaggalwawo. Tukyakuwa bingi ebikira ku bino era nsuubira okuba nti akyatugoberera ku Viki Exclusive byonna ojja kubimanyamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 Runesa Properties yifeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne properties z'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe ensangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.